zuukuka n'ensonga ewagiddwa Green Top School Pre-Primary and Primary Maye Nanziga Library ne computer weebiri security gulugulu abaana balya bulungi basula bulungi n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Oli ku BBS Terefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Ennaku z'omwezi ziri 5 tuli mu mwezi gwa kusatu omwaka 2025. Olunaku olwaleero abakkiririza mu Kristo abangi bakedde mu makanisa bakedde mu kereziya mu nteekateeka ey'okusiiga vvu kubanga ekisiibo nakyo kitandise olunaku olwaleero obudde bwe tuyita obwakalema kitugidde mu kaseera nga ne bannaffe abayisiraamu nabo bali mu nteekateeka ey'ekisiibo nabwe kitondezo tugenda kulaba abantu abeewaayo eri omutonzi ate n'ebikolwa ebirungi ebigenda mu maaso n'okuba nti bituukibwako. Tufunye okubuulirwa mu ekereziya Lubaga nga baga nti kakati nga waliwo enteekateeka eno yogenda mu maaso n'okusaba naddala kati tulina enteekateeka eri Kawempe North eza tugenda kulaba abasajja bano bamukwata mundu twogera ku bakuumaddembe nga beeyisa bulungi kubanga tuli mu kisiibo mwana watu babe nabeera nga basiraamu bajja kweyisa bulungi kuba ekisiibo tekikkirizibwa oba oli okukola bikolwa bya ffujjo naye ate era mu ngeri y'emu ne bwe nabeera nga bakatoliki oba nga bakkiririza mu Kristo tubasuubira okubeera nti bagenda kweyisa mu ngeri ennungi. Tube n'akalulu ka Kawempe South Kakawempe North nga ka mirembe ate era akaveemu nga kamazima na bwenkanya. Olunaku olwaleero ku BBS Terefayina eyaffe tutunuulidde ensonga za byabulamu era nga tulina Dr. Denis Agaba onono nga ava mu Lubaga Hospital. Ensonga esinga ddala okubeera enkulu gye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero y'ensonga ya mental health naye nga tukikakkanyiza ne tukireeta ate ku basajja kubanga ebiseera ebisinga obungi abasajja tebatuwoozebwako naye ng'ate bangi bagenda mu maaso n'okubonabona n'ekizibu ekyo ekya mental health. Njagala Dr. Agaba Denis atubuuzeeko ate oluvannyuma tugende mu maaso n'ensonga. Dr. nkwaniriza ku Terefayina eyaffe. Nsanyuse nnyo kubanga nsobodde okujja leero weewaawo era tuwayemu ku bino ebikwatagana ne mental health naddala ey'abasajja eri abasajja kubanga obudde obusinga tutera kyogerako nnyo olaba nsanyuse nnyo okujja leero ku BBS nsobole okwongera okusomesa abantu naddala ku nsonga zino zikwatagana n'abasajja ne mental health. Nina interview gye nabadde ndaba interview yaba na Kenya omusajja n'anyumya nti baali group y'abasajja 6 nga batudde mu bbaala bali mu kunywa mwenge bwe balya n'ennyama yaabwe manyi Bannakenya bagala nnyo nyama choma era mu budde bwabwe ne wungali mu budde bwabwe bw'eddembe nga batudde kati mu budde bwe buziba ennyo ne ziwera ssaawa 6 ogw'ekiro abalala nga baagala kugenda munabwe nabagamba nti mujja mulindako. Nnyina kye njagala okubagamba olunaku olwaleero yali alina case eya divorce naye ng'emubotharinze nnyo mu bulamu bwe n'agamba let me open up to these guys njogereko nabo ku nsonga eno agenda okugyogera bagenda okumaliriza okuvaawo nga saako yonna nga n'abalala 2 balina cases ate nga waliwo n'abalala balina ebizibu ebisingako awo nga nabo badde basirise busirisi. Era nekingattako olunaku lumu wano Obwakabaka bwa Buganda bateekateekawo enteekateeka yali y'abasajja ne bayita omu ku banoonyereza bali boogera ku nsonga za byabulamu nga bagamba nti lwaki abasajja balwawo okukkiriza nti balwadde n'okugenda mu ddwaliro n'okufuna obujjanjabi. N'agamba nti abasajja bakeera okuva nga bazaalibwa bakyali bato babayigiriza okubeera abagumu obutalaga bunafu bwabwe. Omusajja watuukira okugamba nti nnyina okugenda mu ddwaliro ng'obudde buyise. Njagala tuweebuuze ensonga eno eya mental health tugyeteekako bweteeso olw'okuba nti ffe ddala nti ffe ng'abasajja tukosa ebya ddala oba omusajja talina kuddawo na kugamba nti alina mental challenge kubanga tukulaze ebibiri kati na kino inakyo sense bwonna senga omusajja ng'agamba mbu nange nyina stress nyina mental health abantu bayinza okumulaba ng'omunafu somehow kusaidia mmwe abasawo ba doctors ensonga eno mugiraba mutya mulina perspective endala okusinga ku ffe? Omanyi nzijukira nga tukyasoma yes omusomesa yali atusomesa yali atugamba nti buli muntu yenna kasita oba ng'olina obwongo yes katugambe nti olina mind nga mental health kisinzira ku the mind obwongo the status of your kasita oba ng'olina obwongo osobola okufuna obulwadde obw'obwongo oba kyetuyita
mental illness. Yes. Buli omu yenna ali at risk. Terigamba nti kyabakyala bokka oba kyabato bokka oba kyabakulu bokka. Buli omu yenna sikyamwavu sikyamugagga tekina tribe. Buli omu yenna kasita obanga omanyi nti olina obwongo oba oli at risk okufuna this mental health conditions or mental health challenges. Kati mu basajja specifically kiki ekyo ekyamaanyi ky'oyinza okugamba nti bino biretedde okubeera nga abasajja bali challenged ne mental illness? So particularly when ngamba nti naddala ebitera affecting the mind oba obwongo nga tulina pressures zonna ezibeerawo ne stresses zonna fenna mu nsi tuyitamu ebintu ebitukosebwa oba tugambye ebitunyiga etuyitamu nga bwogambye nti no economy eri bubi esente nga bwogambye ebyamaka fenna tuyitamu ebintu ebizito betuyitamu kati oluusi kisinzira nti tubiiseemu tutya what we call coping strategies. Yes. Abasajja oluusi most of the time abasajja balina what we call poor coping mechanisms. Ate those poor coping mechanisms ate increase the chances of developing these mental health conditions that tugenda okwogerako leero. Ekisingira ddala nga bw'okyogeddeko oluusi mu kifo ky'oku solving the issue batera nnyo we are more avoidant. Nogamba kikangende tuyita bbali kanywemu omwenge nga wongambe nina ekizibu mu kifo ky'okwogerako ne munne kangende mu bbaala njagenda ntuule wali neesirikire oba nywemu omwenge oba ndaba omupiira oba bw'okola ebintu ng'ebyo the poor coping mechanisms you're not solving the issue embeera oba togikozeeko ate then you are at risk of developing more conditions. The highest amount of the conditions among the men are the substance conditions, street addictions. Nga bwogambye omwenge, marijuana, many of these, we call them psychoactive substances. Abantu abasinga naddala abasajja batera nnyo okubeera victim to these substance use disorders. Kuba that's how they cope. Bwe manga nina ekizibu, mu kifo ky'ogenda twogere ne mukyala wange, nze kangende mu bbaala, then I'll end up being addicted to these conditions. Dr. Bamutegedde bulungi, njagala tulaba naye ayongere okukitegeera obulungi. Otugambye nti buli muntu alina obwongo, kati si nsonga musajja oba mukazi, asobola okufuna okusomozebwa kuno okwa mental illness. Naye ate mu basajja ekimu ku kibaleetera embeera eno okwongera okubeera eya waggulu y'engeri gye bakwatamu ensonga eno. Ekisooka bagikwata bubi nti coping mechanisms zaabwe zisinga obungi it is kubaako kye bakola naye bye bagenda maaso n'okukola kwe kuli okunywa omwenge, okunywa njaga, okunywa ekozesa ebiragalagala bisobole okubeera bizembeera gye balimu balabike nga batalina kizibu wadde ng'ekizibu weekiri ate nekibaleetera ebizibu birala bingi. Nga bw'otogedde ku those addictions of the substance use disorders. Naddala ffe twesanga ate tulina okujjanjaba ate obulwadde obulala obuyingiddewo watandibaddewo singa nali nsobola okukola ki okusobola okukola coping mechanism coping mechanism nga bwe tugenda ozoogerako. So bw'obanga ate ogenze mu kunywa omwenge ogenze mu njaga zino ate kyakule bino omwenge n'enjaga n'ebiragala bino bikosebwa nnyo obwongo kireeta addictions ezo genda okusanga nga ti sisobola kukola mulimu gwange nga sikoze ki sijjunde ku mwenge sisobola kwebaka nga sinywedde mwenge oba nga sunywedde enjaga oba ofuuse addicted ate nga kijja kugenda nga kinafuuya obwongo bwo obulwadde of late waliwo abatugambye nti no surprising abantu bayinza okitwala ng'ekitali serious waliwo abantu bangi ne mu corporate world abanywa enjaga ng'omuyitako bw'ati ng'avuga emmotoka ya bbeeyi alina omulimu gwa bbeeyi ali mu ministry gy'akola naye nga anywa enjaga so nga ate taginywa nti simply because nti oba agyagala bwagazi oba ki naye nga ensonga ezo zoyogedde ze zigera maaso n'okuzibanyesa nga bw'oba taziina oba tafunye ku mwenge oba ku njaga ekyo aba tasobola nakukola mulimu.
coping mechanism entuufu yandibadde etya kale ebizibu bizze mbirina nga bwe ngambye nti ebizibu nga byo si bye bireetwa si bye tesobola gamba nti tugenda kubaawo nga tetulina bizibu bigenda kubeerawo bbanga lyonna naye bino ebizibu nga bizze tubikozeeko tutya ekisookera ddala being able to open up okubyogerako awo naddala abakyala batera okusingira ddala abaami bo boogera bw'omukola ekintu n'akyogera nanyumizaako banne nanyumizaako bakadde be nanyumizaako baganda be mothers union ne batuula ne boogera ne babyogerako ffe tufa kisiiri mu kwogera okwo it's very therapeutic mu luzungu waliyo kyebagamba nti a problem shared is a problem halved halfway solved yes so being able to share okubanga nsobola okyogerako kyempitamu ekyo kiyamba nnyo nera obwongo okubanga kukola tebunafuye tuguma bugumi ndi musajja kati abasajja abasinga nga bwogambye divorce tuli mu keesi nze nenkituulira mu bwongo kiba kigenda kyeyongera kikosa ennaku zino tugenza okulaba nga kyetuyita suicide oba abantu okwejja mu bulamu bw'ensi gweyongedde naddala mu basajja kubanga ogenda otuuka ng'ebizibu bikuyitiriddeko ng'olaba nti wentuuse kati kanejjewo naye singa wali osobola okufunawo tuula ne munene mu byogerako wandibadde tutuuka ku leve eyo ekugisa mu bulamu bwansi yandikuwadde amagezi nagamba nedda kino yita wano obakola booti oba neera just omunyumizako naye nogamba fena bwekityo bwe tuli oba fena kyetuyitamu kyekimu so ekisooka abasajja bakkirize nti ebizibu bijja naye basheyaringeko ku bizibu ebigenda mu maaso kiba kirungi nnyo okubanga olina abantu b'osobola okutuula nabo n'okola ki n'onyumizaako ebizibu by'oyitamu ne bakuwa ku magezi oba n'omanya ki ekyokukola it's very therapeutic for the mind pressure ey'omu birowoozo ebyo eba ekendeddeko society eno tuyinza gikola tutya kubanga omukyala asobola okubanga mulwadde n'akaaba omwana asobola okubanga mulwadde n'akaaba omwami okukaaba nga mulwadde oba okuba n'ekizibu n'agenda maaso ng'agenda yategeeza buli omu wala bagenda okubuuza naye alinga tali musajja society perception eno tuyinza gyandolenga tutya that's another ekyo nakyo kizibu naddala nnyo kuffe nno abasajja kubanga society erina engeri gyekulaba obulala oba tutuyita expectations society expectations tetuba tulina okuba omusajja olina okweyisa mu ngeri eno oba eri naye naddala bikwatagana n'obwongo ne mental health many of these societal perceptions zitukola bubi nnyo tulina okutandika kati okukyusakyusaamu ku ndaba ey'ebintu nti omusajja okubanga oyogedde ku kizibu kyo tekikujjawo kubeera musajja bwo sinaali endala kati waliwo abakyala abagamba nti batulugunyizibwa mu maka ngage mazima amatuufu naye the truth is waliwo n'abasajja abatulugunyizibwa mu maka ne bw'ogenda okukebera cases ez'abasajja abagenze ku poliisi because ye first step okugamba nti bannange kyendiko ndi ku muliro namba ziri wansi okusinziira kwabo ababonaabona bwe tugenda mu famirizi zaffe abasajja abavaayo ne boogera mu famire zaabwe nti bannange ndi wakeeyo ne siina mirembe they are extremely few abatawanyizibwa ku mirimu still they are few ekyo kiyinza kukyuka kitya nga bwengambe nti tulina okukyusakyusa engeri gye tulabamu ebintu okulaba nti omusajja naawe osobola okuba ng'ofunye ekikuzitoyidde ng'osobola okuleekaana katugambe n'okusaba obuyambi okwerwanako banaye ndi bubi eka sirya mmere ate nze njigula it is important to seek help. Okay? That's a coping strategy endala gye twagala okwogerako leero kyetuyita health seeking behaviors. Statistically mu research gye tutera okukola tulaba nti n'abasajja balwawo nnyo okujja
okufaako nga basaba obuyambi okubataasa mu mbeera eyo naddala even with their mental health conditions abakyala bebasinga okujja nti ye bwawuliramu ka stress immediately nga mangu nga yazze dda mu ddwaliro bannaye sikyebaka either agamba gwe omusajja kimukoze oba n'agamba abaana be oba n'agamba ku neighbor n'agenda ku poliisi oba n'agenda mu ddwaliro kubanga leero twogera ku naddala ku obulwadde buno ane challenge nene nkoma akafaananyi ng'omusajja afunye ekizibu ewaka ewuwe ate namusiŋŋana ng'ali mu kunyumiza baana n'omusiŋŋana ng'anyumiza neighbor n'omusiŋŋana ng'anyumiza abantu bayinza okwewuunya tetwagala nti ate onyumize buli omu funayo oyo gosobola okukkiririzaamu gwe tuyita confident mukwano gwo waddala gosobola okujja n'otuula naye n'omunyumizaako n'akuwa amagezi oba nedda jangu mu ddwaliro kubanga eno tulina ba professionals abasobola okuyamba okuyita mu mbeera eno ate nga tugenze mu those negative coping strategies kubanga ziyina issues tugambye nti olina okuvaayo n'oyogera naye bw'ogenda okubyogereramu ate bayinza okwongera okutta okwescalating embeera because olina okumanya gy'obitutte waliwo omwami scenario naye yeewuunyisa mu church oli by accident yayingira n'eccupa y'omwenge mu church buli yali mu church yali ccupa ya mwenge ndoza yali akwata mu nsawo okugyayo ssente agabe ekirabo kondomu n'egwa abaali mu church bonna ne bamuvuma naye yali abuulira n'amuvuma n'amuswaza mu church monna kakati n'agenda mu bbaala in the evening egiraasi n'emwatikako by accident egiraasi bwemwatikako by accident omukyala yali akola najja n'amutaasa n'amuggyako giraasi yali emusaza emusakako plasta ne bamulipulesingira n'omwenge gwe ogwo gwali gukoze eki ogwali guyiise ne bamukamfaatinga ne bane bamukamfaatinga bulungi nnyo n'awulira emirembe mu bbaala engeri gye bamuyisaamu nga balisiivinze ensobiize ate n'akyawa okudda mu kkanisa olw'ensonga nti olw'ekibi kye tebamukola ki tebamuyambako engeri abantu gye balina okutulisiivingamu ng'abasajja nga tuli mu buzibu oluusi twagala tugyogereko nga tuvudde mu kuwumulamu abantu batulisiivinge batya nga tuzze gye bali okusaba obuyambi ffe ng'abasajja oba oli abalime okutujajinga kusinga kaawo tukomawo tova ku terefayina eyaffe